constituency ate Mathias Walukaga gye bamuwanduukuludde abo balina okubanga ate balondebwako. Agwe ensonga wazirabye otya walabye eki ekyo kyoba otugamba so tuwa n'ekyokuyiga gwe kyoba oyize kasoba nga tolumbye ekyo ntera nnyo okukibasaba okusobola okukulaakulanya eggwanga lino tulina kuteesa buteesa netutawanyisiganya bigambo. Kale eddakiika zino 5 njala nzikozese ku nsonga eyo ate nkomewo n'olutambula so kompewo kubateeseza. Eno mukulu Saimu nkulamusiza mwebale tuweza ku programu eno naye nze ndaba Sseggona obunya yabwesimidde yekka mu ndowooza yange y'ebyobufuzi. Obunya yabwesimidde ng'omuntu so nti singa Walukaga ava mu kulonda kuno ate waliwo gwatemedde ekkubo era yajja kusigala nga kigendererwa kye tekiyiseemu kuba abantu yo Saimu kiri kitya nange ku Walukaga kwenfiira muganda wange bambitandawula Muzaffaru wani mukono kati nze kyendabye abadde yasooka kuba meeya kati agenda kubeera MP abadde kisa Mathias Walukaga alina okuwininga jabbawa. Kawata Saimu mwasize mutabaganda bange mwebakoje mutusizza lunaku lwaleero. Nze kyendaba mu Uganda buli muntu yenna kati so emyaka ebiri wadde wasoma P1 wadde wakola ki wene wadde wasoma kabe president bakoje mutusizza kenga sinziridde Juba wano kwanza kumachani nokero kulabako ubala wa programu ya mwenyumira nnyo nebe nabyo ku Walukaga alebe byampangudde buwanguzi tiza tutudale ngo kuwerera abaana kituyina kubawumuza konti n'otunonye ku sente yeyongere mu kirasi ndala kuwagenda okumaliza abadali mu P1 ngagenda mu P2 weno malato muza mu P1 mako ogujja so genda mu P2 emyaka ebiri giri giyiseewo kwa kategoriya ekawobetu sinekazi yoyo omulamuzi atunda mu mpapula z'abasajja abeesimbiyewo baleeta okwesimbawo iya abatalaba naga mu musajja ono kuna yasomye bulungi ebintu ebipapula zentuufu ale mu ddakiika ne zikyuka mbuzaali tezira oya baleetagisa okuvunaanirwa ddala okusinga Saimu nepigi mwasize mukya bannange baleetereza nze ndaba ku nsonga eyo akakiiko k'ebyokulonda ke kalina obunafunafu kuba omuntu yajjayo empapula ne bamukkiriza okwesimbawo ne bamuwandiisa ate eddakiika 2 butalina buyigirize. Akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ke tunenya ke kalina obunafu najjo mazi. Saimu mwasuze mutya mwebale kutuweereza ono Lydia Nakalyango okuva e Bukuya Kasanda district. Saimu abantu abo bintu bya kiyaaye balimba nze kyenneekakasa ku pulezidenti wange tebasobola kuwa kaadi muntu wa Kibogwe oba nga documents ze tebazeekakasa. Saimu ne Penny mwasuze mutya nze Zavia wano ekyengera nze nga bulaba abantu birimu kyekubira baagade just wangu ya nsonga kubanga olaba bo bali bawadde ensala yaabwe kubanga ebbaluwa yafuluma nga 25 Novemba tukiraba ekyo naye bo bagiweereza ddi nga 8 nga 9. Saimu mwebale kuweereza ife ne busobola tubaakerera mu Nchukwe taxi number UBN 817/H evafuna akabenje ebere batololonga eri kwira Kampala yalemererwa omuvuzi waayo yeyingira trailer. Saimu mwasuze mutya Mariam Mukono kakati batugambanga nti bw'oba tosomye ofuna omukisa waliwo omukisa ogw'okuddayo n'osoma obukulu si kyekyo Walukaga kye yakola ati bagamba Electoral Commission evaita negamba bw'ate empapula tezikola ki tazirina kati biki ebyo bye baateekayo ebyokusoma obukulu